Ono ye Peace Namale muna Uganda wangalira mu ggwanga lya America era nga musirikale mu ggye lya America. Peace Namale ku mitimbagano eyita Fine Mama. Abantu bali badde bamwesimbisa ensangi zino badde alina following gyafunye nga alina ebintu byagamba abantu ebiraba nga birina amagezi. Naye George wano yakomyewo Uganda nakomawo waawe Nansana wali wazaalibwa okumpi n'amasitoowa. Maama we chairman w'ekyalo oba ye Nantebe w'ekyalo yamazewo akabanga wano ng'alina bizinesi zaddukanya simanya za kutunda ttaka simanya property master bingi. Akati nadi tazo kwebuza nti ate omusirikale w'eggye lya America gwe bawadde obutuuze gwe bagenda okusasula paka lwalifa nga kubanga abadde ali mu service mu America bw'owummula emirimu gy'obusirikale oba gy'obwamagye obusigala osasula paka lwalifa kubanga obadde serving office okoledde emirimu oba eggwanga lisigale kusasula. Kati ngamba omuntu ali kweyo ku mutendera ogwo kyekimukomyawo e Kampala atatandika okukola property master. Kumbe wabadde akabadde akatambula. Namale oyo gwenkulaze gwolaba oyo omukyalo oyo yavudde kuno n'addayo n'atwala muwala we yasoose kuwaana ba ku kisaawe Entebbe mbwe emirimu bagikola bulungi nnyo kiri ku kisaawe Entebbe bannange matabuta nze mbadde sikirabangako ekisaawe Entebbe zisingayo yonna. Neŋŋamba ono bw'abeera mu America atambulako oba just olumutuusa we bamutuusa nga bavuga bamuddusa bamusibira mu kkomera ng'abeereyo tamanyi biki bigenda mu maaso nga awaana b'okusaawe Entebbe. Neŋŋamba ono n'atandise okuwaana ono waliwo omupiira gwagenda otusuna twabadde tuli awo ng'omupiira gutusunye nga ayogedde amazima amatuufu kikyaliko ekituufu ani yamutumye omutuufu mulimu kigwaliko omutuufu kikyatambuza kikyatembeeta nga atandise okukyoyogerera nti bamuwadde omulimu munene atembeete General Museveni mu diaspora mbwa awaaniwaane Uganda mbu ngaka ensi bwe mumanyi nga omusirikale wa America mbu bajja kumuwa audience bajja kumuwa attention mbu abantu bajja kuwuliriza mbw'osanga ne Trump anaawulirira awo General Museveni n'atamugambako nti no wabba akalulu kati mbu baatumye ono ye ambassador wabwe mu America. Ono ye Namale Peace we Nansana awo ku masitoowa nfunye obubaka buno nga baŋŋamba nti maama we ye chairman oba ye naabakyalo si ye naabakyala ye chairman ye Nantebe w'ekyalo era nga baludde bano ba NRM badde nga just badde yeekweka bwekwesi naye nga wa NRM Fine Mama Peace Namale okitegedde maama we chairman oba Nantebe wa kukyalo amaze ebbanga ddene ng'akola omulimu ogwo era ng'atunda ttaka. Kati ne muwala we naye yatandise gwa kutunda ttaka mubaferera abantu mubakolera ebyobufere byabwe ebyo kati beekweka batyo beprotectinga batya mu bufere bwabwe. Laga nti olinyo wa General Museveni laga nti no olinyo wa NRM tewalajja kukwatako ne bonobba abantu ne bonofera abantu tewalajja kukoonako oba olina immunity eyo kati byatambuza. Yazzeeyo mu America n'atandika okuwaana nga bigambye ab'okisaawe Entebbe olwamaze okubawaana nga ba blogger simanya bakasuku simanya ba content creator bagende wa General Museveni muwala wa General Museveni Natasha yabawadde link eyo kubatuusa ekiwa General Museveni nga basaba ssente. General Museveni yagamba mbu badde obukadde 5 ati ono Namale Peace zaakako bwe yatuuse mu America ng'atandika ajoboja byajobojeza bigambo njagala biwulire wano. Ejo nakoze video neŋŋamba nti omukulembeze President Yoweri Museveni ffe ng'abantu ba diaspora twagala biliyoni 10 naffe otutere mu saako yaffe gye twakoze. Guess what? Guess what? Bw'oba tonnajoyininga saako ng'oli influencer oli social media analyst oba otunze Uganda ku njegoyego z'ensi ebweru mu diaspora ng'otunze Uganda mukwano
wandisubwa ate ebya diaspora si byakuleekaana njagala okutegeeza. Mr. President, thank you so much. Weebale kuwuliza video zaffe, weebale kubeera ng'olina abantu abakutuusaako obubaka. Nze nali simanyi nti omukulembeze abeera ekyo ndowooza owulidde bw'atyo byatandise okujoboja ng'agamba mbu ba diaspora baasabye General Museveni ensimbi n'awuliriza era n'azibawa zaaki. Ensimbi ezo nsooka kwebuuza kibuuzo nti mwamusabye ensimbi namale mwasabye General Museveni ensimbi ezo mwazimusabye General Museveni nga zaaki. Mugenda kumukolera ki? Mugenda kuyamba ki? Mbusimanya batunze Uganda ku njego yegoza ye namale nayo ye namale oba amanya gaffe betuma metume otunolya Uganda ku njego ye tamanyi na mitalamanyi ekyo kitegeeza bulagamba mbu ku njego yego bali kati mukusaba musimbi. Obadde neebuuza connection kino kiri kitya naye nga bwenkuwadde background nti maama wa NRM ye nantebe w'ekukyalo bye batunze ettaka ly'e Nansana balimazeewo ayina omuwala we byazinye ataze kutunda ttaka ly'e Nansana. Kakati nenyongera okwebuuza ebibuuzo mbadde ndi awo nga nkyali mu kwetegereza nga nkyali mu kunoonyereza ennyo namale piisi ono bino abyogera ava ku ki? Basisinkanya General Museveni ekituufu ayinayo obubaka bwe yawulidde ayina kye yamugambye balina waawe entegeragana yennemu gye batuuseeko n'enzuula bino nti namale wammwe peace nga bwe mumanyi Nyereko Muhammad yakutula ddiiru era iddu baali basindise bakyakulansinda Robert Mubaina okutula ddiiru mbwa mutwale wa General Museveni kati neera gwe bazeemu okusindika ali mu diaspora ebyokwesiba okubaka ba parliament yabivaako kati n'asigala mu kutula ddiiru kubanga ddiiru zifuna kiralu kati yagenze ali mu America era yabadde n'ono akatambi nkasanze neŋŋamba baaba namale piisi byebigambo bino byafuluttuka olwedde bamuwadde omuteteme omudidi Nsereko Muhammad yamutemedde dda kubanga gwe omulimu gwa Nsereko Muhammad gwa kufuna abantu n'abakutemera ne basala ddiiru awo ne bawatanya ne bafuna omusingi ye n'akubako enjawulo ye namwe n'abaweeza mwe katono bamuwadde ezize namale era gwe kasobola banga Nsereko alina omuntu manya waliwo ekikutuse waliwo kye bakutudde bwe batu gwenda byakoneka kasabwe nti omulimu Nsereko gwali mu kuddukanya agutambuza bulungi era namale ali ku mulimu gwa Nsereko Muhammad gwe yamukwasizza gwe yamuwadde okuva General Museveni nga bwe tukutte ku bano abayita ba blogger abayita simanya ba influencer abayita simanya batwalwana simanya ffe twogera nnyo ffe tumanyi nnyo ffe tutunda Uganda General Museveni abyogana engeri gye batemedde ekkunje kati ne bali tulina basudiya ab'ebulaaya kati nga kye beeyagala wano babalirawo baana ba national platform waliwo abalina omuntu abo mu lugube tusobola obbagwamu nabo tusobola obbakwatirayo ne tubawa nabo akasente nabo ne batandika otukubira ekikopo ne bakyusa ekigambo ne bagamba Kyagulanyi tawangulangako Kyagulanyi tasobola kuwangula Kyagulanyi tewali bamulonda ne boogera ebigambo bingi kati neŋŋamba gwe muzannyo guno gwe bali mu kuzannya kati bwe tukyayongera okwekenneenya ennyo namalo gye tuzuulidde ne tumanya ne tutegeera nti namale wammwe ebimukwatako ensi mama we bamuyita Olivia Musisi, taata we bamuyita Mwami Musisi, pozi ne muganda we bamuyita Junior. Bawangalira Nansana ku masitoowa awo ku Ivory. Omukyalo bamuyita Namale Peace aka Fine Mama. Mama we bamuyita Olivia Musisi, taata we bamuyita Mwami Musisi, pozi ne muganda we bamuyita Junior. Bawangalira Nansana ku masitoowa awo ku Ivory. Bokkiriramu awo ku Nansana Inn mu ka junction awo. Bw'obuuliza awo Mama Peace oba chairperson basobola okutuusaawo awo waabeera. Kaakati omukyalo ono ekitumwogezaako olunaku lwaleero yavuddeyo n'atugamba nti Museveni yamuwulirizza agenda kuyamba aba diaspora babawe ssente ez'okwewola.
ogenda kutubuulira engeri gy'ogenda okudisputingamu ezo ssente era ng'engeri gye baakuwuliriza mukwano from nowhere. Bano banna NRM lukulwe abannayuganda mwenna abali eyo bino mubiwulirize kuva ku nze. Omukyalo ono maama we abadde akolagana nnyo n'omwami gwe bayita Yusufu. Yusufu ono muganda wa Yunusu Kabaya bali abali mu by-election ye Kawempe abaakuba abantu ababba obululu. Akafaananyi ka muganda we kaakano wano. Yunusu mwenna mumumanyi Yunusu Kabaya. Gwakolagana naye ye Yusufu. Bano babiri ba Luganda. Bakolobezi bazibu. Babba ebintu by'abantu, bakuba abantu mu kalulu, olwo omukyala akolagana nabo. So, mumbeera efaanagana bw'etyo. Kati Namale Peace mukwano, twagala ojja otubuuli. Kiki kye mugenda okukolera abantu nga maama wo abadde mu kifo ky'obwa chairperson nga talina yadde akatwalo akoledde abantu. Okuggyako okutunda amataka g'abantu n'okusendasenda abo abafiiriddwako abantu baabwe basobole okutunda ebintu byabwe ate bo baddemu bagatunde ku bbeeyi kubanga be bali mu buyinza anti yakwata stampu era yatambula nayo. Abantu baatagolagana nabo bonna yabagobya n'asigazaamu bano ba yes. Ebyo byonna bituweereddwa abantu b'oku kyalo. So kati wavuddeyo n'oyogera by'oyogera abantu balowooze nti oli random person eyavuddeyo n'akola video mbu Museveni n'akuddamu. Eno script mukwano. Kano kabadi kamwe Museveni kavayo n'aga kati genda oyogere bino genda otuterewo eno layini then abantu bagiwulirize then ogambe nti tukuwadde ssente. Temugenda kubba abantu nga tubalaba. Tubamanyi gye mubeera tumanyiyo ne bemudiringa nabo tubamanyi. Owulidde bulungi ebyo ebimukwatako Namale Peace. Eyo ye famire ye bweto bweri. Bwe batambula n'abatemu, bawagira abatemu, baganda b'abatemu, mikwano gy'abatemu. Kati byonna bye bakola bya kitemu. Kati ali mu kugeta banne abali mu diaspora abateeka mu kattu so nga kumbe ye abalamiza nnyo gye. Oba bamuwadde omulimu guno wagwe omulimu ogwamuweereddwa nti naakole bw'ati nga bw'owulidde mu katambi nti nno bakolagana n'abatemu nga mutwera kula abantu betwali tumanyi nga batandika okudisappearing nga batandika okubula batandika okuvaawo batandika okugenda nga tubuuza balazeewa ng'ensibuko yeeno ya Namale. Ebintu ebimu tubyetegereze, ebintu ebimu tubyekenneenye, ebintu ebimu tubigoberere. Abantu abamu balina emirimu egyabwe egyabatumwa, abantu abamu balina ebigendererwa ebyabwe bye batambula nabyo. Ffe bwe tuba nga situbala ntambula zaffe bajja tutomeza, bajja tusuula awabi, bajja kutukanula amaaso, bajja tujjamu ebyenda. Owulidde bonna batambula nabo batemu. Nawulidde aka video kano nabadde surprised nnyo okuwulira omukyala ali mu America ng'ali mu magye ga America ng'agamba nti nabo abali mu diaspora beetaaga ensimbi naye nga ali mu magye ga America muwala muganda munnayuganda mbulw'okuba bali baafunye ba YouTubers ne ba TikTokers ne ŋŋamba ekitegeeza bye nzize mbagamba abantu bano abantu bali bitegeera nti kyangu nnyo okujja munnayuganda omutwala mu Bulaaya oba mu America naye okuvaamu olunnayuganda si kyangu. Njagala oliza akatambi kano okakase kye nkugamba n'eŋŋombe eri enkadde yagambanga nti kyangu nnyo okujja omuntu mu kyalo naye omujjamu ekyalo si kyangu. Wuliriza akatambi kano.